project emwe ejja kuyita eri mu qualifier. Uganda twetaako okubuildinga ekintu kino nga tuli mu nsi 10 esinga okusamba omupiira mu Africa. Wemba serabide tuyinza okuba tuli mu kifo nga kya 15 14 bwe twali tukoze obulungi oba kya 16. Ola tugina okunyiga ne tulina okusooka ntereza facilities. Ensonga mbadde njagala ngikutegeeze omanye. Right now Uganda tulina kisaawe kikirizibwa kusambibwamu omupiira ogw'ensi yonna. Tusobola kuzamba gwa Africa gwokka ate nga Dr. Lawrence Mulindwa atusuuliddeko akasubi. Ne Dr. Lawrence Mulindwa n'amala agamba nti ayina ebigezo oba tayagala kulekanira abaana be omupiira tugutwala Tanzania. Era omupiira ogwadde gusembayo wano gutadde tulina okuzannya ogwa under 23 oba under 20 wemba serabidde qualifiers twavuddemu twali tugenda Tanzania. Abatanzania nga tebatuwadde na Dar es Salaam nga batututeeri mu kyalo nga mugende muzanyire ate oba temulina kisaawe. Ebyaha musaagala byogerako ebyawali mu kisaawe ekyenna kivubo kuba awo tewali kisaawe. Era tebakukiriza na kusambirawo mupiira ogw'ensi yonna musobola okutrainingirawo n'okuzanyirawo ligi eggwanga erya Uganda. Naye kino nkireese nti olunaku lw'eggulu ebyemizannyo byalabiseeddeko mu Parliament. Okitegeera nga bakunya nti tiimu y'abaana abawala yalemerwa ogenda okuzanya mu mpaka z'ensi yonna nga ssente bagala tebaziina. Abaaziisa gavumenti egamba yaziisa, National Council of Sports egamba teziina. Kati awo wali obuzibu. Naye katugende mu ligi eggwanga erya Uganda gye bayita